Okay. Alan Cruz as my name, Mr. Handsome, Celebrity Truck. Wait to bedo naku ezisigadde nenda kuendera zonna. This time round ekintu kyakyuseemuko njagala ate tutunulye kuba media personalities ab'enjawulo bemulaba ku TV ne mwegomba naddala okutwaliza wamu abavubuka mwegomba nnyo abantu bano abakola ku TV kyekyo batwala okukola mascom oba okukola amawulire mu institutions ez'enjawulo ne universities ez'enjawulo. Olunaku lwayo tugenda kusinkana mukyala muvubuka muto naye ng'ate mukozi akola ku TV abasinga mumanyi nnyo essaawa ez'olweggulo essaawa zibeera bbiri wali ku Spark TV akola live wire. Omukyala ono atamumanyi nawe atamutegeera bulungi ba oggies ne ba obbies abasomako naye yessaawa tugezeeko okumanya omukyala Precious Remmie mukyala kikaaki muwala kikaaki akulidde mu bulamu kikaaki tugenda kuba tumutegeera naye munyinyi you get inspired ayina stories ennungi ayina olugendo lwe ayina gye yava so kyova okola tova ku Celebrity Truck Alan Cruz Miss Handsome bwe nkoma okuma ne Precious Remmie tova. Okay, Olugambo teruba lwangu lwakola naddala ng'okola ku TV oba ku radio challenges ziba nnyingi nnyo z'oba osanga naddala abakyala abaami ebiseera ebisinga abakola olugambo ku TV ez'enjawulo because bakulaba mukubwa abakola ku radio abaami bakubwa abakyala tetunafunako nnyo omukyala gwe bakuba lwa lugambo naye nga tulabye abaana bangi nnyo ababa bifingiddwa naddala abayimbi olw'olugambo so olunaku lwaleero tulina Precious Remmie agenda kuba tunyumyamu mpolampola okitegeera paka we tunatuuka ku nsonga z'olugambo atubuulire yayingira ati olugambo kye kyamu inspiring okukola olugambo ku TV abantu abamu baatiranga okola kategori z'abannamawulire nga bamanyi okuba munnamawulire olina okuba nga osoma amawulire gokka naye ennaku zino ndowooza abantu bagenze bakitegeera nti okuba munnamawulire osobola okuba nga reporting entertainment osobola okuba nga bintu bingi nnyo ebikufuula munnamawulire. Anyway, let's know about Precious Remmie ng'omuntu. Precious? Yes. Okulaba? Kale nange okulaba. Kale. Precious Remmie sooka obuuze ku abakulaba essaawa zino zennyini nnyini. Abandaba abawagizi bange my family my friends njagala okutwala omukisa guno eno okubabuuzaako nti muli mutya, how is everyone doing. Ndi musanyufu nnyo okubeera nti no mumpagidde era mwebale kumpagira. Keep supporting me. I just can't thank you enough. Yeah. Ebiseera ebisinga kyemmanyi abakyala oba abawala buli lwala muwala munne asooka gamba oh my god she's smart, she's beautiful, good makeup. Soko mubumpimpi nga tunagenda nnyo wala soko otubuulire ani yambaza Precious Remmie ku show ani amukola makeup, who does all that? Omuntu anyambaza ngenda kutwala omukisa kwebaza Hindus Point, thank you very much. Tomanyi kikyokoze naye tuvudde wala me and you so I just can't thank you enough. Webale nnyo kunyambaza ye Hindus Point abeera ku Grand Corner, it's level 7 shop number 485. You can check out on her. Ate ankola makeup, it's always IFA's makeup studio au Equatorial Mall, or at times I do my own makeup but wemba njagala koka makeup akali extreme oba akasingako ku kabulijjo ngenda wa IFA's makeup era n'olwaleero yakikwasaganyiza. So okay mukitegedde bulungi nnyo kuba nkimanyi byebibuuzo by'abawala nga omuwala bw'alaba omuwala munne bw'ati byasooka okumakinga out. Anyway, Precious Remmie, what are your real names? My real name's Bampita Nachito Remmie. Yes. Ndi mwana muge. Mama wange. Kati nfunye n'omwana. Nze Nachito Remmie era nga neddirange ye. Nzalibwa n'abaana 10 nga yenze last born era nga sakula nnyo ne daddy wange nakula nnyo ku side ya mami wange. However, my dad just passed on last year. May his soul rest in peace. Kati nina mama
Yes, kati nina mama, though she's as well in her late ages. Kuliride, she's making 70 years in this year. Era I just can't wait to make her Obanko Gambe the biggest party chakabana maudi bonna nja baita. Yes. Okay, so Precious Remmie, ogambye gwe last born. Kyekyo gituulira oyogeza. Si kyeko okwogera kwange kuwulikakamuko ng'ekyejo naye ng'ate amazima amatuufu. Like when someone sees me, abasinga balowooza nina ekyejo naye ng'ate siina kyejo. However, let me clarify a little for people kubanga tabasinga bawulira Alan Gambita Precious Remmie ate abamu bamanyi nga Remmie, abalala bamanyi nga Mama Prince. Amanya ganeno gonna ngakozesa lwa nsonga nti buli omu alina engeri gy'ayinza okwagala okumpitamu. Precious Remmie, because you're precious, nkuze nalyo. However, it's a little registered, but nkuze nalyo. Why? It's because when I was growing up, I have an auntie who saw me as something that is really precious. So erinya nalimpa. That is why I am Precious Remmie. Na ye eria Remmie livamo Remmie ne Precious. So it's a short form of Remmie Precious. So that's why it is Remmie. Then Mama Prince, I am Mama Prince. Queen Ma, I am Queen Mother because I am a mother to a prince. So agamanya gona gaine ensonga. Nti Queen Ma, nze Queen Ma because I'm a mother to a prince. Ate nze Mama Prince omubwati because I am the only mother of my son. Tewali mama mlala gwasobola kufunayo. I am the only mother to him. Yeah. Okay. Tugenda ku masomero. Osomedde mu masomero ki? When I was in primary, nasomera ku Kawempe Decorous Primary School because nakulira Kawempe. Sije nakuli obulamu bwange bwonna, but when I was a kid nabeera Kawempe. So nensomera Kawempe Decorous Primary School. Then ne was O level nengenda ku Kawanda Secondary School. Jowulira ba Aganaga, ba DJ Silk Stewart, ba celeb bangi nnyo abasomedde Kawanda Secondary ba AK47, may his soul rest in peace. Waliyo nga gye bali ng'obalaba? No, okujjako Aganaga ye yaliyo nga mulaba ne Slick. Muliba mukwano? Yeah, we were friends. Aganaga ekyaganaga yino tetujja kiwanvu kigenda mu bwangu naye he was my friend tukikomya kuba ye yali seeka. Badde tinga ku ssomero? Nze nali serebu nnyo ku ssomero nga Aganaga ate talina kyali kati ng'akwegamba nga talina wayinza kuntuuka. Yannengere omanyi abo abaana ababeereyo nga weegomba ekintu naye ng'okirengere tolina wootandikira. Kaakati neewuunya nnyo nti we yamala senior 6 ate yamala n'afuuka kikyali. I'm very proud of him by the way. But when we were in school nali eri nzo abaana abamu abaabeeranga wali chief judge? Lwaki ogamba buno nali chief judge? No, I wasn't. I was just this girl nga nina embeera zange. You know those pretty girls in school, I name better proud. Yeah, people think she's proud. She speaks good English because I was doing literature. The teachers like me, from the headmaster. So just nga nina embeera zange kati nga buli omu people looked up to me. Abavubuka nga beekuba n'ebikonde eyo mu doomu. Yeye nze nawe nali muwa mutawaana nnyo Alan. Ng'abaana bannwanira, ba footballers, abaana babeeranga mu entertainment. You don't just talk to anyone? No, I just don't talk to anyone. Era ng'omuntu okwogera nange ne bakulengera nti nno njogera naawe obeera kwegamba oli addayo nakubuuza like how are you friends? Lwaki obeera otya mukwano gwe? So I was that kind of girl. Kusomera abaana olondamu balungi be mikwano gyo. Ng'era w'obimanyi nti mutambula ku compound nga muli basatu. My friends remember that. That's Momo and Sumi. Nga mubeera kwegamba nga muli mu kiti kyammwe. Nga muli balungi, mutambula balungi. Bye mukola bya balungi, muba smart. Togenda kantini kulwanira big donis. No. Mulinda abaana ne basuka ne bagwayo oba twabeeranga ne ba boyfriend nga naye bo babeera of course nga nabo baakabi. Kati atuuka butuusi wali n'agamba omuntu alina ssente ekyo ensi njagala ekitegeera omuntu alina ssente oba nkugambe tajajaamibwa era engeri gye twabeera nti nga tulina ssente you just come stand on the side owakantini aba yakulengedde dda bano bonna asooka nabavako kuba bano ba 10 gwogenda ordering ebintu nga bya 4,000 ku ssomero zaabanga nnyingi ona daily era ng'abeera yakulengedde dda Remmie, what do you want? Nga twogera twagala kino kiri ebintu bya bay yogurt manya ice cream
kwegamba nga temugenda na bbiri abimalawo we bibalemba nga muyita abaana Form 1. It was what I can say is sejjusa bulamu bwa ssomero singa nali nsobola okuzaayo essaawa ezimu nandibadde nga mu butuufu nzirayo n'ensoma lwansonga I enjoyed school. I enjoyed my O level. Mostly I enjoyed my O level in Kawanda. Eryo essomero lyanyumira ekisembayo. Then when I've O level nasomera Mbogo mixed school. Yes, Mbogo mixed mu HSC. Kati eyo of course wenjogera Mbogo buli omu abamanyi nga alina ekyejo buli omu yeebuuza wasomerayo otya ngaeyo bakuba kituufu bakuba naye nasobola okusomerayo because nafuukirawo prefect. I became the head girl. Nagendayo mu second term because nagendako Mary Patrick's, that is in senior 5 first term. Then afterwards because ninamuke dini Repatrick's was so much of a Catholic school nga sisobola ku performinga nga nze omusiraamu kubanga naliyo almost nzeka in class. So I decided to tell my brother Nanchusa because I grew up with my brother, that is Medici Zito. I just love you my brother so much. Nanzijayo nangamba kati nondeko ku either Mbogo High or Mbogo Mix. I'm like no, I just cannot go in a girls school. Lyoka nensalawo ngende mu Mbogo Mix. When I took a Mbogo Mix nasanga balikola campaigns za prefects. Abaana ne bagamba omwana omupya tasobola kusinga ku bwa head girl. Tasobola wano kiri mu mateeka okubeera nti n'omwana omukadde yasomerawo O level yafuuka head girl. So I was like what does that mean? Yebinkwatiraako wa. Me I came and told them I am standing. Yes. Amangu ago nga sina kumanya somero, reason being nali nakatuuka weba tebankuba. Nze sisobola kugumikiriza somero linkuba. Why I loved Kawanda was because they never beat me. There is a way I skipped all the time and skipping emigo all the time. Nemba nze class monitor we bajja ne bagamba class monitor toina list yabogera gwegwe tukuba. I would make sure teacher mugonza n'atankuba kuba nali nti emigo. For Mbogo Mixed natuuka Mbogo Mixed eri very strict. Obudde bwa sawa bwa preps bwatuuka ne bangamba mbo because my mom had taken me nandeka nga omanyi case bikyali ku administration manya bikitoina mutugo manyiyo. So getting someone to help me carry those things twarayo mudomo nosanga nketi bajigadde kati mukufuluma bagamba senior let me say senior 2 mugwe kati senior 2 babakuba mboko 2 simanyanga senior 5 mboko 5 kati ate olumu bataimuzinga okitegeera owa senior 5 ne bataimuzinga kakati natuuka banayenga sichikiriza ntino omwana bamukuba kubanze je nali invari politics baite batukuba. You do something wrong they will just suspend you. Nengamba teacher yali akuba abana ne mugamba I am new, like omwana badam suide ko kuntwalira ko mdom nangamba ebyonze siyagala kumanya galamira ate we bakube emu n'okwatayo baddamu ne babala buto yankube mboke emu ne mugamba mama wange abeera kawempe brother ngabeera ntebe inze namba yabwe nzimanyi mu mutwe bakubire ngenda nabakakulya yemu yokka mubweta ate nakwatayo ne banga abaziddamu. So I told her sigenda kusobola kati good enough nainayo relative wange that is Mr. Malende. Mr. Malende nembagamba I have my dad here at school, he's called Mr. Malende ne baita Mr. Malende nabagamba bansonyiwe. Good enough it's the first time ate lunaku lupya nali nina ina ne bantuza ku administration banga mukala kate ne jirita enjala zonna ne zifuka red omanyi hot red. So that is how tough Mbogo was. For them they don't tolerate nonsense. I just didn't see myself surviving this school okujjako nga nfuse head girl kubanga nze embeera zange sizaako sagala nnyo bintu binkulusanya like things to do with my body okuguluba wemba nga ngenda funa sente I don't care but ebintu ebinyigiriza that's why when I told I didn't fight. I don't want things that are going to bring damage on my body. Nze sina ebyo nkovu. I grew up that child nga sirana sizanya gine mizanyo gya kwe simanya gikola batya no. So I just realized I had to become a prefect kuba prefects babawe ebitiibwa. So that's when I decided to stand. When nayimirirawo n'omwana nga yasomerawo O level abaana ne bagamba yagenda okuwangula. I went to each and every class to campaign and trust me nayitamu oba nkugambe nayitamu n'obululu bwe simanyi. I went through like nga
omwana owa Olevo yali yesimbyewo kwegamba nga newe basoma obulute ne baga nti bamubbire nga tebasobola mubbira. That is how much people loved me. I don't know, people loved the way I talked. Kuba nali mpya, imagine nga bana tebamanyi naye nga bw'oyingira class bagamba yes, that is because most of them referred me to Jackie Appiah. That's our Jackie Appiah, yes. So ne banonda, but what I know is they did not regret okubeera nti no banonda. I did my job as a head girl. Mbogo. Yes, Mbogo nensoma mpaka we namalako nga senior 6, yes. Gamba oba head girl obuyingira naye nga oyagala kwewuunya miggo oyagala kati wabiwona? Nabiwona because they respected me so much. Nti ne bw'oba performance si bulungi mu class, they can't beat you in front of people. Babazze bali as prefects. Babazze bali ne bakuba n'obozizza omusango. They called you differently. Osula weka, you sleep in a cubicle. So head girl ng'osula weka. Yeah, head girl yali very special in that school. That is why nze I never regret the life of living as a head girl in Bogo Mixed. Twasomera masomero nga mulimu bachifu. Wali somera kusomera nga ali mu chief judge? Yes, nefe twalina chief judge, but our chief judge kubanga tujukira abo kasita mulonda chief judge mwe as prefects muina cabinet etulant, let me say head boy, head girl, head prefect ne mulonda chief judge. Kati fe our head prefect gwe twalondanga chief judge, so he had 2 posts and he was my friend still. Ali ntya sejje. Abaitanga basije. Okay, so omala high school, ogenda ku university oba osooka kuguluba mujirayo? No, nagenda ku university nensoma my 3 years. I did bachelor's degree in social sciences. Which university? Makerere University. How was the university? Okusoma kwange sikwejjusa nti even at campus nasoma nga nze omwana kubanga nze navuga emotoka when I was 19 years. Yes, my personal car with my logbook. So sayina bululamu bukulu bwonkalubiriza nti engeri gye ngenda mu kusomera era nasoma nga bananze gwe beegomba baali baneegomba nti because you know when you have a car ate Makerere engeri akasozi ako tosobola kweyambalisaayo hills boda teziyingirayo, so you either have to have a car oba okuguluba n'enkondo zo. Kati nze nga jjukira because I had my car nasooka vuga RAV4 nga kinyanguyira kati nga abaana babeera bandaba nga mbeera nyambadde hills on a daily nga kwegamba nga they would love to akasozi okayitako na RAV4. Exactly. Kati still n'okusoma kwange okwa campus nako tekwali kuzibu. It wasn't hard kubanga by then nali mu City Rock. I was working. City Rock ngokola ngani? City Rock as a dancer. Yeah. Sure. Yes. Remmie ozina? City Rock. Bulungi nnyo wema nsazeewo. Okay. Yeah. So omala university, oyingira otya amawulire and ki kyosooka okukola after university? Akati engeri gye naliko nga ndi mu City Rock already nali ndabiseeko ku TV ate mukama wange yali amanyi nti nno njagala nnyo TV. Obulamu bwange nali nga nsoma wadde nga safuna gundi ya mass communication naye nga nze mmanyi ekitone ekisobola okutwalawo nawe oyagala. So bwe nava ku campus obulamu bwakalubamu awo because I gave birth to my son when I was in 2nd year. Kati manya awo yali akyali muto okumulabirira awo wonna biki. Then when namaliriza ndowooza campus yali awezezaako ndowooza like 1 year, yali aweza like 1 year. So I decided nengamba this child also needs the best from the mother. So nensalawo okubeera nti ntandika okumuleka ewaka ntandika okukola. Kati ntandika okukola engeri gye njagala nnyo ebintu by'okwambala. Nalowooza boutique. Nengamba I think I can start adding up a few things wano ne wali. I see myself out. Kati nenfuna when sub-renting ako Grand Corner. Nakolerako ku Grand Corner, I was sub-renting. Ngera engoye enkeera ku makya mu Wuno ningenda nenfuna engoye nenzireeta. Kati mba nakakola ku Grand Corner like 2 months. Boss wange wa City Rock nankubira essimu nangamba nti ku Record TV waliyo omuntu gwamanyi. If I still want to be in media nsobola okumucontactinga. So I kind of started connecting with someone at Record TV, though teyanyamba bulungi nga kye nali nsubira nga obimanyi, they will tell you do a demo biki kwegamba nebiwanvuwamuko. Kati ne which was that?
I don't remember very well, but not way back, but like 3 years back. Yeah. Kati ne mugamba nakola ki? Teyanyamba bulungi naye yajja ne cameraman. Kati nga gwe oli wano eno tino interviewing, but your cameraman nandabamu potential. So cameraman we waliyo ekifo kya daybreaker yankubira essimu, yali yatwala essimu yange, yankubira essimu nangamba waliwo ekifo kya daybreaker, abaana balikola ki? Abaana balikola screen test. If you can, rush and come. Nadduka emisinde, nalina ku boutique nenfunawo ka dress nenkambala nga simanyi nyimirira nti okola screen test or something. So I rushed nengenda ku Record TV, nasanga abaana bananga beetegese bannange, abananga balungi, baali bangi, bana balinga 13. Kati nenzija nze natuka late, nenzija nze nasembayo okubeera screen tested. Mba ndi awo ne batuga bajja kuddamu batukubire, so mba ndi awo ne bankubira essimu after like 3 days ne baŋŋamba bampita ku Record TV again. I was shocked. Kati ekiraga nti bali bannonze mu bangi, kati twali tuli babiri be baali balonzeemu. Omu yali yakolawo kodda n'agenda because she had given birth, so n'akomawo. Kakati ne bagamba tugenda gikola nga babiri, me and that girl. Then before I knew it, ne bagamba ngenda gikola omu ne balondako nze kwoli. I just didn't believe this because nali but one thing I know about myself is nina okwekiririzamu. I have confidence in me nti buli kimu nze kye mba nsazeewo okukola mba nina okukkiriza nti nno kijayitamu, ekiba tekiyiseemu kiba nga ngamba kiganye buganye maybe, naye nze nga nze mba nina okukkiriza muli nti probably ate nina Katonda. I have God in me nti everything that I do nsaba nnyo. So nali ndi awo ne bampa eyo show ya Daybreaker. So I worked with Record TV for like 2.5 years. Yeah, that's how I entered media. Abatulaba nze natandika okumanya Precious, natandika kumanya waliwo show gye mwali mukola abawala abaana nga bagita batya? Urban Square. So all of a sudden abantu bakulabye, abantu of course gye wali ku Record audience wasn't so big, okitegeera like this side gy'oli. So someone yeebuuza ekibuuzo, ova otya ku Record ogenda otya ku Spark, who connects you oba weegoba? Nva ntya ku Record. First and foremost abantu banene aba Spark TV baali bandabadda nga nkola ku Record. So there is a time Anatalia had gone to give birth, ne bamukubira essimu okujja okukola screen test. That was Kafko. Kafko is the producer of Uncut at the moment, era you're producing those girls. Yankubira essimu nampita because for him from the time he started watching Record TV ngabeera nga ngoberera. I didn't even know him. Nabeera nga ngoberera. So until that day nampita nangamba come and do a screen test. One of my girls agenda mo live yachi ya kuzaala jangu. So nenzija, I did well. That is the time Caroline Makawe yakola ko we yakolera gondi eyo we yakolera live wire because they were giving us 3 months contract and I wasn't sure if I wanted to take on the 3 months contract. Afterwards nali siri sure nti nakola ki esatu bwegigwako exactly. Ate ngeno gyendi nali ku permanent nengamba no. So Engeri gye balaba nti ate nze nina omulimu, they didn't want to make me lose my job when they're not sure after 3 months where they're going to put me. So that's when they decided to take on Caroline Maka. So after when the girls left, badam bankubira essimu because they were sure of the job. So I was there, and that is the time I had resigned from Record TV for like a week. As I was stepping out of my gate, I get a phone call from one of our bosses, ko NTV, Nankubira. Nangamba, oh Remmie, how are you? I'm like, I'm fine. Oh, this is Jackie. Do you remember me, the one of NTV? I'm like, you don't have to explain. I have your number. So she's like, oh, I'm good. Can you please pass by like at 3
I'm like, pass by for what? Nangamba, I need to do some screen test. I'm like, ngampudi na kowa screen test. Omanye natuko presenting a record ngajagala concentrating mo makeup. Ngajagala concentrating ku boutique yange. I wanted to concentrate on something that I feel like njagala chimpa ku sente. Ochitegera because ebintu bya media inzo kola chino no kola chiri but nga sente tezija. Ate ngo chikola ochiwobude bungi. Nemugamba omanyi Madam Jackie mbadde bya TV nabyomula nangamba no first come kati nga tebayagala kukiretinga out nti abaana bali ba resign nze so bwe inatuuka ku kifo then ne balyoka bagambe because kyali kikyali mu nkukutu paka nangamba I beg come so nengenda nagenda okusanga nga bagamba nti no life where I'm like what happened to the girls nabagamba no you get to know about that bichi but we just want you girls twaliwo abawala nga bataano four or five mwali bangi twaliwo nga bano bataano ne tukola screen test before I knew ne Gabi yalimu abataano yes ne Carol waliwo n'omuwala omulala so ne tukola screen test that day it was a Saturday we twamala ne batugamba bagenda tukomewo ku Monday we twalina okutandika show naye ffenna tebatugamba nti ne batuwadde so ne tukoma ku Monday ne tukola screen test buli omu ng'okola ne munno ne tukola then ne batugamba tubaweemu hours nga 3 ne tugenda for lunch they told us to go for lunch but we keep around so we went for lunch then we came back after lunch nga balina okutubuulira kati ani ayiseemu so lucky enough ne bampairing me and Gabi plus Carol as the presenter of the recap ya Saturday. Yeah, so that is how I get my job. Naye nga tebyalimu nti n'ogundi mumanyi simanyanga bikino. Emirimu gyange gyonna mbeera mpiseewo because they feel like nina obusobozi. They've seen something in me. Tekibeerako nti no, I know this one or I know this one. No. That one is one thing I have to assure people. Tekiriko nti I know this one or I know that one. No. waliwo omanyi abavubuka bangi bagamba manyi ebintu byanjawulo Remmie oyinza okukolera ekitongole nga you're working mulimu okitegeera then ne wabaawo ne kye bayita dream abantu abasinga bw'ogenda ku mulimu omupya ogamba oh my god this has been my dream naye ate oluusi tekitegeeza nti bwe bakuwa nga it has not been your dream tekitegeeza nti kyoka tokyagala. Did you grow up oba mu janiyo gy'obadde otambula wakula weegomanga ogaba nesinga nkulyako Serena oba olina TV mu bulamu bwo gy'oluubirira endala etali? When I was a kid ekituufu kiri nti nze nayagalanga nnyo okubeera ku TV. It didn't matter what I was doing. That's when I actually ended up in City Rock. City Rock, I didn't even mind how much they were paying me. All I wanted was for me to appear on TV. Kati chintunze chenari. That is something that I really wanted. It didn't matter. So when nali nkola Record TV nti natuuka okugenda okola Daybreaker naye nga sifayo bampa sente meka. But as you start growing up otandika ofuna ebyetaago otandika okulaba nti no mu butuufu omulimu gw'oliko however much okyagala but you're also putting an impact on either a company or something ky'okolerera. So that is when you start looking at a fee. Nze engeri gye nayagalamu TV nali sifaayo oba nfuna meka oba ki because it was my dream. So when I work Record TV, when I ndi Record TV nasabanga nnyo Katonda nsaba olunaku lumu erulikya nompa ku TV eyina abantu eyina audience a TV wogenda okutuula oba wogenda okukola mu butuufu enkyotambule mu kkubo buli omu agambe that is this person who does this okitegeera. I don't know Alan, I don't know, but God works in miraculous ways. He did give it to me and that is Park TV. Nze nali sifaayo oba it was which TV as long as yayina publicity, as long as yayina audience. You get when manga nkolera Spark TV because Spark TV is NTV. Woba kwenda Spark TV it is very easy for you to cross to NTV as long as waliwo ekintu kyonna kyonna ekiriwo nti waliwo ono yagenze bajja kugamba repeat jango ogire ng'otuliramu gundi. You get, so that is the good thing about this. So it was a dream. It was a dream come true. When I got this job, I knelt down and told God,
at the moment it's not about the money, the increment in money, because wali obaddeko awo ng'ovudde ovuddeyo because maybe the salary is little ate owaayo obudde bungi and you're looking at bettering up yourself, then you get a job ng'ekuwa essente ennungi, ekuwa publicity, kwegamba ng'ebintu byonna biri mu kintu kimu. Nze Alan omwaka oguwedde simanyi kyenyinza kuwa Katonda, but God did everything good for me. Last year was one of my best years. Yeah. Okay. So tuka ku NTV bamaze okulonda ogenda kukola show gitegedde ogenda kukola live wire. Okola olugambo si kintu kyangu. Era it's a challenge. It's a challenge. Lukwa challenge. Kikyosooka okulowooza bagambye ogenda kukola lugambo n'engato z'otulamu oli mu kutula mu ngato za Zahara Toto Natalia ababadde waggulu and abagenze still nga show ekyali waggulu, so now they are bringing on Remmie abadde ku record tebadina viewership y'amaanyi, so tell us about the challenge. Tekyali kyangu okubeera nti nno twali tutula mu ngatto z'abantu ababaddewo ng'ate show eri waggulu nnyo. It wasn't easy, twalina okutya. If there is anyone out there who watched our first show, yalimu okutya kungi. Actually the first week yalimu okutya kungi because twalina comparisons nyingi, naye nze ekintu kimu kyeneekiririzaamu nti olaba baali bandaba Record TV ne bandeetakokko okola screen test, olaba era bazzeemu neera ne bankubira, baali ekitegeeza balina kye bandabyemu kye balaba kye nsobola okukola exactly like the other girls that were doing. Nekkiririzaamu after like 3 days nafuna okwekkiririzaamu netandika okumanyira platform gye ndiko, netandika okumanya nti kati kyenkola essaawa zakakati the girls are not going to come back, it is now me who is here. Omanyi buli wofuna okwekkiririzaamu things happen. So nekkiririzaamu, we kept consoling ourselves, me and Gabi, nga twegamba, you know, we can do this, we can actually do this. And we thank the audience, nti batwaniriza, they welcomed us. However, not everyone is going to love you, not everyone is going to like you. There are those who went with the other ones that left. Ate na waliwo abajja nga ate nga we baliwo bali tebaliwo, kitegeera twafuna abapya ne tufuna abo abatukiririzaamu abatwagala ne bali nabo ne basigaza abaabwe ate maybe nabo ne bafuna abalala, kitegeera. So natuuka ekiseera nga it's now about me. I did me. It didn't matter who the other one, but comparing anyo bagala kwogera nga bali, but Olugambo fere tukola your trademark. That is how it is supposed to be. Tosobola kola Lugambo ngoli mukakamu, okitegeera. Nti ne wabanga toli ku TV, as long as you're a girl, ng'olina munno gw'onyumiza, mu butuufu you will put actions, that is number one. Ojja kuteekamu amaanyi, ojja kuteekamu okujubiza, and that is it. Kubanga fe show yaffe, it's all about cutting people's stress. It's all about, it is news, however, nti gabeera ga entertainment, naye nga te nago gabeera mawulire, lwakuba nti nate tegalina kubeera nga nakuwaza. It is supposed to excite you, it's supposed to cut your stress. Olunaku lubadde luwanvu nnyo. Kireeta omuntu olw'eggulo ng'ajja adduka amanye nti tulabye akawungeezi, tulabye ageesigika, tulabye gambuuze, tulabye amawulire gonna, but ate mu entertainment olwaliro wabaddeyo yoki abantu bo baluyita Lugambo, kati ekitegeeza nti no ne ba Frank Walusimbi nabo baba bakola Lugambo. It's just that nti Olugambo lwabwe lubeera luli mu bulamu buneno, oba let me say political, social, something like that. Naye for raffe lubeera Lugambo olukwata ku ba celebrities, nti tulondoola abaselebu bammwe we batasobola. You guys can't get there, but for us we can get there. So ne tubaleetera ekyo naye nga bibeera bituufu, you get. So nakiyingiramu nenkituulamu nenkitegeera nenkyagala. Today I love my show, I love what I do. I don't care what people refer me to as the gossip girl or what I know is nkola kyonna ekisoboka to make the show stand. Yeah, because I love it. Okay. Ku stories zonna z'okola n'emyaka gy'omaze ng'okola ku live wire ng'okola Olugambo, challenge z'osanze? Challenge ensanze yakubeera nti no abantu abamu tebaagala boogerako. Celebrities do things and they don't want to be told. Ate nga ffe show yaffe teyeekubira. Alan, my friend, you're a celebrity, you do something, we will come and put it out there. You get. Momo asobola okumpako obujulizi ku ekyo.
Fa abasooka okufulumya Olugambo Rent no beeyagala ne Dax Cartel. Today she's proud of it. It wasn't easy for them to come out and say it. Okitegeera naye nti ala n'obeera ng'oli mukwano gwange challenge gye nkifunamu nti ne woba oli mukwano gwange bagenda leeta eggulire nga mu butuufu simanyi bwe nkikola naye ng'ate nnina oddikola because ye sho kyekyo kyegamba. Tosobola gamba nti no ono mukwano gwange sijja mukolako biki. So it's not been easy. Naye sinze nsalawo ekigenda kupeewo. I have a producer bw'aba tulina ba Chiefs agenda kuleeta story nga yitamanyi nti no Alan mukwano gwo okitegeera before you know it ogenda okutuuka mu script nga mulimu Alan yakoze eki Alan yaranidde mu bbaala you get and mu butuufu nga story ekkuba eri ku side eri kuba gwe naye nga Alan yegwe mukwano gwange ate nga ekituufu kiri nti oyinza n'okubeera nga mbutuufu oba sigwe wasoose omuntu oli sigwe wamusookereza or something like that naye nze bwenkyagala nti if Alan is my friend nesanga nga script eri bwet I'll call Alan nja kubira Alan mugambe Alan nina story yo leero waranidde mu bbaala kiri kitya okitegeera mbuulira bw'ogaana okumbulira Alan nja kikola nga bwe kiri naye bw'onombuulira nze script neweneeba eri bwetyo nja kgenda ku TV kubanga imba nnyonnyole kubanga nina ne side ya Alan siinaako side ya muntu kubanga olumu tufuna side emu side endala netukabuluubiriza okugifuna akugambye kino olumu baganya okwata amasimu olumu okitegeera tolaba nga tumaze okukola story ojja kuvayo weka because you want to clarify so tetujja kukunoonya we look for you at the beginning nga tumaze okufuna story we look for you when you refuse wotukaluubiriza tujja kujja tukube story tumale tugamba abantu bwe tunaba tufunye pata eri endala tujja gibaleetera nayo babuulire side yayo so it is upon you to look for us otukubire otugambe you know what I am ready to talk when you're ready to talk call us we will come and do our part ba celebrities bangi boyogeddeko era ne boyogedde bemwogeddeko bemukozeeko Olugambo mpayo incidents ya celebrity gwali mukozeeko wallahi naye Remmie n'akunoonya n'owulira nga walaayi ogamba nange bino twayogedde byangi oba kutiisibwa yes tufunyeko incidences ezo ziringa bbiri first yasooka kubeera twali bapya I remember it was I think the first week oh my god I'll never forget that day nga tugenda tukola story ku Judith Hard twakola story ku Judith Hard mbu yadduka n'ayita emabega yali ku runway ebweru namala n'ayita emabega because of her nudes zaali zakafuluma so nga bagamba alikoda amunoonya kwegamba then agenza ebweru oba ku runway then n'ayita emabega something of that sort which wasn't true so challenge olumu nti bakifeesi olumu bayinza okuleeta amawulire nga ye ayagala kukola story olumu kubanga story gyaleeta yefuna ssente olumu ng'ayagala kukola ye amawulire kigwe kubanga ffe nga that means mulina reporter reportinga then the reporters ne baleeta mwene musoma yes for mulimu gwaffe we are anchors yes we are not entertainment anchors yes we are entertainment anchors nti for mulimu gwaffe gwakubeera nti no there is a reporter who's going to bring a story the producer edits the story scripts the story for mulimu gwaffe gwakubawa we deliver what you people have given to us. So that is what I want people to understand. That is what I want celebrities out there to understand. Inti fe ojja tunenya oba ojja kwagala okuba rape naye ng'ate omukubira bwerere lwa nsonga ayine yamuleetedde eryeggulire. You are supposed to attack the people abatuleetera. Ate nga nakyo I wouldn't say attack kubanga kati ennaku zino after that incident twayogerako ne ba reporters and tubagamba they should be sure of what they're bringing. Techina kubeera just kubeera nti nebo bagala kujuza story. Exactly. So Judith yatuwandikira from her lawyer natuwandikira that we are supposed to apologize for what we did and something like that. Yeah, it wasn't easy, but we did apologize. Then ekirala kyali kya gravity still something was said wrongly about him and he was looking for us as the anchors. But I managed to call him kuba yali ayita mbakifeesi baani nga ffe tatuyina twali bapya nga talina enamba zaffe nefuna enamba ya gravity nemukubira netwogera nemugamba nemunyonyola ekintu nga wekibeera we don't get this news ourselves it's the reporters this and that and we don't script the news so he understood today gravity is one of my best friends my good friends in the industry yes so incidences zibeerawo naye nga si za kutukuba naye of course omuntu aba munyiivu nti baserebu baneeno baabayimbi
tulina okubeera nga tukolagana nabo tolina kubeera nti nate oteekawo mbeera yakubeera nti no temukwatagana tosobola kufuna mawulire nga tokwatagana nabo yes bagakola exactly nti asobola okusalawo nagamba sparktiv sijja kuddamu kugiwa ki interview n'emu so tuba tufiira however nti naye ayinza okubeera nga kimukosaamu naye nga naffe tubeera tufiira so fe omulimu gwaffe era kati oba olabye amawulire gaffe engeri gye tugakolako we don't attack people we just do the way things are nti tetukijubisa kusukka we kyandikomye tukijubisa we kimalira naye nga tetwogedde ekituufu yes wrapping it up ku lugambo nabyakola Remmie oli muzanyi wa firimu yes oba wabiwummudde nali nabiwummulamuko of late engeri omulimu gwange nagwo gudimandingako a lot so ng'obudde bwa filming sibufuna bulungi ate nga nabwo bwetaaga obudde filming abamukola bamanyi nti no filming nayo yetaaga obudde naye nga ndi muzanyi wa film era nga very soon ngenda kuba nzirayo ku stage tugenda kukola ni musobya on stage that's next month naye nga filming at the moment ndabika nja kumuddamu like next year naye nga on stage nja kubeerawo nga nzanya kubanga kyekya stage kyangu ndi muzanyi wa movies ndi fashion stylist that's why I own a shop edduka liriwa ku Equatorial Mall it's Equatorial Mall level 2 shop 163 I'm a makeup artist however I am too busy of late sichakola new makeup but I am a makeup artist I'm a mother who is very proud. I'm a TV presenter. Yeah, basically, yeah. Nga tumaliriza buli mwala omulungi akola ku TV oba buli muwala akola ku TV ng'alabika bulungi afuna challenge emu y'abasajja ogezezzaako otya ku ba male fans ababo boolina obuta crossing a line si kyangu ate era tosobola kugaana musajja kola kyayagala naye nze muntu sivuma I am one person who is very social abantu we bandaba olaba ne ku TV people judge me okubeera nti no ndi muzibu nnyo n'okusinga Gabi ate nga in real life even Gabi knows Gabi si mwangu okusinga nga nze I am a little more social than her kati ndi very social I love people I love making friends naye ate engeri gye neholdingamu nti Alan tubadde ba mukwano naye omumanyi nti Remmie wano osalawo wano tosalawo nti newoba olina ekintu kyoyagala okumbooza omanyi ngenda kimubuuza nti oba ngenda kimugamba ntya whereby fans tebatubeeramu nnyo so they cannot know but a fan will say anything they want if they want to tell you they love you they want to tell you they want to take you for a cup of coffee they will say it but it is upon you it's like you giving out your number it is upon you to give out oja juwayo but oja blocking omuntu oba you will choose to either pick or not to pick okitegera era n'omuntu kubanga nze Alan nkikatiriza nnyo nti no for any girl to go into a relationship with a man aba asiimye aba ayagadde okitegera kubanga omusajja ne wanakwanire omwaka n'omulala nga tomwagala you will not having your number telling you they love you does not make you love them back it is upon you to either love the person back or not so my fans nze mbagamba nnyo ne woba ongambe ne ngamba but no I am not interested you get so you either stay a fan oba onejjako because gwe wali oyagala kujja ogire mu kiti ky'obwa fan ate nga mutuufu oyagala to get to me so it is upon you because tuyinza kaka muntu kusigala those who love you and those who don't love you tosobola bakaka yes so that is how I manage sesivuma abantu I don't but I'll tell you honestly I am not interested I am not ready first I am in a relationship that is very serious and I don't oli mufumbo I am in a relationship ndi mu relationship eli very serious I'm not yet officially married sagala olunaku lutuuke nga bagenda kunkuba embaga then abantu yagamba nga mufumbo ate kati oyo yafunye omulala I am not officially married but I am in a serious relationship yeah ne taata w'omwana kasito ekyogedde bingi nnyo bye mwandyagadde okubuuza pressure so makeup yogambye tokyakola oba solonga oli bwafuna omukolo asobola okuyita
No, at the moment nawumuzamuko kya makeup naye ng'ate ekintu kino ekya makeup abamukola, please go on. It is a good business. Ransonga nafuna my first car, not my first car, sagala gamba my first car, naye emotoka yange gye mbadde nayo before Jenina nagifuna sente mu makeup because nafunamuko ebizibu somewhere in between where I had to sell off my car nesigala. Alan, obulamu bwange tebubadde on a silver plate. If I have to narrate my life, it's not buli kimu ky'olina okikoleredde buli kyenina nkikoleredde era kijje mu musajja nkigamba nnyo abawala bagamba bali nkigamba nnyo abaana abawala abantunuulira abanneegomba nti nze wemba nga ndi mu relationship n'omusajja atamanyi nti n'omukazi bamuwa abatajja kumpa lwansonga simanyi we basaba. I rarely ask for money. Mbutuufu wemba nvuddeyo nenkusaba manya neetaaga. Ngamba nnyo abaana abawala nti no sente z'omusajja tezijja kufuuka zizo. Not at any time will that money become yours. Ajja kuwaako akuyamba okuwaako naye ateebukira ku makya ne museparate nga ziba zize ne waba yagulira emmotoka nga teri mannya gagitwala bw'aba yagadde okitegeera nti ekitono nnyo kyayinza okukulekeramu ye kyakubeera nti no oba ennyumba ayina abaana kagikulekeremu ye naye nga abaana abawala bannange simanyi kyenyinza kubagamba naye abaana abawala mukole ripi gwe mwegomba yakeerangamu owino ssaawa 11 ng'alimu owino n'asuubula engoye n'azigenda nazo mpaka Cricket TV n'azitembeya Cricket TV mwamulabanga ku mpewo nga temanyi nti nalina n'ekisawo ky'engoye before I get to the shop ng'engoye zange ezimu zinaatera n'okugwamu. So what I can say is it is hard work and praying and patience and persistence. Tukole it is the only way that is going to make kubanga n'omusajja abasajja b'ennaku zino baagala omukazi ng'akola tayagala mukazi agambe nti no hani njagala gula motoka oyinawo mmeka toyinawo yadde n'olukumi wabula yagala gula motoka bagiteekamu mbati amafuta tokoolo oyagala motoka ogenda kujjawo esente ezigenda okuteekamu amafuta okitegeera olowooza emotoka bwene yagala service ogenda kubiraani emipiira gyetaaga okyusa ogenda kubiraani. Cars are very expensive naye abaana bala muzaagala nnyo nga temusobola nazirabirira. So work for them. Yes, girls have to work for cars, girls have to work for everything they want. Omusajja akuwenga asiimye ng'alabira ddala mu butuufu omwana ono yeetaaga okumuwanza omusajja owange ampa lwansonga alaba nga mukazi we akola. Yes, nze sisabiriza n'emmotoka wagyegulira teyagigulira omusajja owange essaawa za kakati nti emmotoka gye nnina at the moment it was a gift naye nze emmotoka zange zenzize embeera nazo zibadde zange but the car I have it was a gift from him. Nno mwabatula emmotoka nnungi. It was a gift from him on Valentine's Day. Why? Nga neebaza okubeera nti no abankugambe ng'omuntu wona omwebaza nti no you've been a good girl. Yeah, so really let men I have my card like abaana bala babawa amamotoka tebabamuwamu avugemu baba bakwadde ovugemu tebeera yiyo. Me I have my card, that means my car is my car. Buli muwala alaba emmotoka yo n'agyegomba nagamba nange Precious you have a nice car. You wait when I bring in a new car, what will you say? Yes, what will they say? Ngate zonna nzirina because me my dream is to travel, have good cars, smell well, like live well, live a life. Nyumba nga kyekyo. Zange mbagamba nnyo abaana abawala. You want to slay, work and slay. I work and slay. Nze wemba njagala genda kalangala njagende kalangala okitegeera wemba njagala genda jinja sijja soka kubira musajja ate njagala ku ssente ngende jinja. I'll sleep in a room of $500,000. I don't care even if it's $250. I will pay $250 because I work for it. I work for it. Weekends ne babayita okwemusinga bakuwa mmeka mbo bampa 15 ezo sizikolerera gwani atazikolerera oyina mmeka. How much do you have? You don't work for $150,000. How much do you have? Abaana abawala bangi nnyo abantu no munange kikomisa nga talanta. Exactly. Taddemu yadde just bigambo bakwadde n'agenda ku mugendo tamba. We thank you. Naye omwana omuwala n'akugamba wali eri ne batandika okusirayinga ku school WhatsApp. Oh my boyfriend, simanyanga my boyfriend this. When do you see me put my boyfriend on my status? You think I don't have a boyfriend? I do have a boyfriend. Naye he is my boyfriend. It's still a public. He's not a public thing. Ebintu ebiri public temubitulaga ne mutandika otulaga aba boyfriend emmotoka tebazitulaga amayumba gaabwe ge balina tebaba n'emmotoka aba boyfriend baba bazeewoze nabo benyininyini beeyiiya bakyagibanja we mufuna ebizibu ng'otandika onoonya omusajja omugaga noonya musajja mugaga wamuterekawo. Anyway simanyi Alan nze I would love to stay because I have a lot for girls and young girls
But episode 2 tukomewo nga tuze ku I think I need episode 2 nzije nga nzize kubuulirira ku baana abawala lwanso nze mujja kumpita nnyo ow'olugezigezi nze manyi bagamba ako ka lugezigezi naye kambeera ow'olugezigezi ne sente zange my money is my money, it's not men's money, it is my money. I want to buy a bag of 250, I will buy it. Nga sesiseemu okitegeera naye oyagala essimu ennungi oyagala ensawo ennungi oyagala engatta ennungi how much do you abavubuka bafaanana obulungi oyagala balina ssente. Exactly. Kati kiki kye mwagala bana? Ewammwe abavubuka bafaanana obulungi tebali. Kyokka nga n'ewammwe nammwe era temuli bulungi. Kyokka mwagala. Anyway, kankome ku bino ebigambo. Akwagala Facebook by social media gondi. My handle on Twitter is precious_Remmie. That's my Twitter handle. Then on Instagram, you can follow me up on Precious Remmie. On Facebook, you can follow me up on Team Precious Remmie. Yeah, I think that's it. Facebook ogambye Team Precious Remmie. Team Precious Remmie. Yes. Olina WhatsApp group? Yes, nina WhatsApp group. Oba kati okugiyingira kuba waliwo link then ne bagamba abaana abagroup ne bagamba abamu bakifesi bagiyingiramu kati ne bajjawo link eyo kati okuyingira mu group ndowooza you will come I think and comment with your number down on maybe on a post eyange and you tell me you want to enter in a WhatsApp group. That way I will make you enter in a WhatsApp group. Yes. Bategeeze balabe live wire. Banange abantu mwena Bakola, thank you. Ekisookera ddala mwebale kulaba live wire. Njogera ekyo kituufu njogera ebigambo si bya just live wire ng'omuntu nange mama wange naye akimanyi olumu angamba I think you need a fire extinguisher okuzikiza njogera nze omusajja owange yanvaako kuba musirise kati nze njogera ye nandeka nze nenjogera kuba njogera kaakati okwogera mukwano oba abali eyo mujja kunsonyiwa kyekinsasuza. I've gotten my money out of talking. So I'm very proud of my talent to talk. So I call upon you, those who didn't know that Livewire happens. Bambi, Moje, start watching Livewire. It happens on a daily, Monday to Saturday, from 7:30 p.m. to 9 p.m. Tubeero konga tuba samira. Nga tubaleetera olugambo lw'abaserebu bamwe ne mugamba mbu tubanonooza simanya biki but that's life. N'abasuubira abaakunyigira nabo bayiniko bagamba. Kati sikyalinayo serebu yanyigira baserebu kati bantegeera luli twali tuli bapya but at the moment siinayo serebu gwe mpalana nti oba tubisana nti oba no, all of them are my friends. Era nga mbeebaza celebrities, thank you very much. Not celebrities because we also celebrities, artists, thank you for welcoming us, thank you for accepting us. Nene Alan nawe, thank you for being a good boy. I love Alan Cruz. When natandika okwogera ku Alan Cruz netaga episode endala, he's a struggler, he's a hustler. I love people who hustle. Alan, from when I joined Livewire sikolangako interview, people have called me to do interviews. I swear to God nga sirimba, I have not accepted them. When Alan called me to have an interview with me, I didn't ndoza sakugamba nakugamba mbu nobachi I said I will come. Why? He has wished me well from day one. He has wanted to see me somewhere far. And if now I'm on a big platform, why would I reject his interview? I'm very grateful. Thank you for looking for me. Thank you for being a good boy. Simanyi engeri gye nyinza kwebazamu naye Katonda akuwe singa okwagala. Thank you, Remmie. Alan Cruz is my name. Genda ku Facebook ononyeko Alan Cruz. Ojja kumufuna bulungi Instagram official Alan Cruz. Kamera kubaddeko mwana mnezi Divosh. Ku Facebook ako Samatovu Divosh. Celebrity Track. Facebook, Instagram Celebrity Track. Tubadde wano ku Shakazuru Foods. Wano Nakawa. Balina emmere ya mulembe nnyo ne juice wa mulembe nnyo. Local food. Gwayagala okujja obeere ng'ate weesanyusaamuko. Omubiri ogukyuseemuko. Mujja tegeera nti okukola si kulya mwana. Okitegedde? So avubuka mukole. And bw'oba olina ekirooto kituukirize tofa ku bamwe aboogera okitegeera bangi bagenda kwogera comments nga zakwogera negativity but abo bonna abakola negativity baliwa okitegeera. Alan Cruz is my name. This is Celebrity Track. Thank you very much. Till next time. Celebrity Track.